Yoswa mukaaga. Era Yeriko kyali nga kiggaddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri. Kiseera ekyo nga tewaliwo afuluma newankubadde ayingira. Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko. Luddamu olwokubiri. Mukama Katonda n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko, ne kabaka waamu n'abazira baamu, era muli kyetooloola ekibuga, abalwanyi mwenna nga mukyetooloola mulundi gumu onookolanga bw'otyo ennaku omukaaga. Ne bakabona 7 basitula eŋŋombo 7 ez'amayembe ag'endiga ensajja nga bazikulembeza essanduuke, ne ku lunaku olw'omusanvu muli kyetooloola ekibuga emirundi 7. Ne bakabona balifuuwa eŋŋombe. Awo balifuuwa eŋŋombe ez'amayembe ag'endiga ensajja, era bwe muliwulira eddoboozi ery'eŋŋombe, abantu bonna ne balyoka boogerera waggulu n'eddoboozi ddene, bbugwe w'ekibuga n'alyoka agwira ddala. Abantu ne balinnya buli muntu mu maaso ge. Ebyo Mukama yabyogera. Ate mbadde mulowooza byange. Obubaka bwe nnyina jjo olwaliro Mukama bw'atadde ku mutima gwange, muwadde omutwe mwangu nnyo. Gugamba nti buli Katonda kyakuwadde kiriko omulimu gw'okukyetooloola. Bayibuli egamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Tewali kyewunyisanga okubeera nti Katonda yatonda eggulu n'ensi agabira omuntu ekibuga n'amugamba nti Yoswa tuwangisebo Yeriko kikuwadde. Kyendowooza nti Yoswa n'addamu ng'era abalokole bwe batera okuddamu nti amen, kitwala kitoola kiwedde. Kama ebazibwe. Naye bw'osoma ennyiriri eziri wammanga, kirabika Katonda bw'akuwa embuzi takuweerako muguwa. Ekisooka. Ekyokubiri, Katonda wagamba nti embuzi ngikuwadde, omulimu gw'okugigoba n'okugikwata n'okugisala ogirye gulabika gugwo. Abantu tegera mweka muge nti amiina, kubanga nze natandise dde okubuulira. Ani ali yaŋŋambeko nti amiina? Kino bw'otakimanya kyangu nnyo okumala emyaka n'ebisiibo mu bulokole n'otuuka okwemulugunyiza Katonda, nga Katonda alinga yakulimba bw'obanga totegedde ngeri gye bikolamu. Era abantu bangi nnyo bafudde Katonda omulimba, balina bye bavunaana Katonda. Ne bw'omutunuulira ku feesi alina byavunaana Mukama. Agane Mukama tali feya, teyandibadde Katonda oyo nandaga ekirooto ekyo kyokka ne watabaawo kibaawo. Teyandibadde Mukama oyo nandaga okolesebwa okwo kyokka kati wakayita emyaka 10 twali kyali kibaddewo. Teyandibadde Mukama oyo Mukama nandaga nga nnyonsa omwana naye na guno gwakasimulina. Teyandibadde Mukama oyo nandaga nga ngaggawadde envuga emmotoka naye na guno gujja ndi ku boda boda.
tambuza bigere mukama oyo kale konkole bwotyo kale nondaga ebirooto ebyerere imputed dreams ebitakola makulu teyandibadde Katonda oyo nampa ebisuubizo ebiyitirivu ebyenkanidde wano mu Bayibuli ng'ebisuubizo birungi nnyo era nga byogera bulungi naye nga mu bulamu bwange tewali kyali kibaddewo. Katonda bw'akuwa Yeriko akulekera omulimu gw'okukyetoloola. Ani ali eyaŋŋambeko nti amiina? Katonda wagga nti Yeriko nkikuwadde. Omulimu gw'okwetoloola Yeriko gusigala mulimo gwo. Gw'olina okukyetoloola okitwale. Bw'otakyetoloola tokitwala. Osigaza kigambo ekyagamba nti Yeriko nkikuwadde. Kyangu nnyo kyogerako, kyangu nnyo kiyimbako, kyangu nnyo kinyumyako, kyangu nnyo naye okiyimbako, okyogerako, okinyumiza abalala si kyekikikuwa. Naye okunoonya engeri gye bakyetoloola n'okitwala kyekigendo kikuwa mu linnya lya Yesu. Ani ali yagambeko nti amiina? Yoswa teyakuba bukubi emme n'atula wansi n'azinga emikono n'alinda kijje Yeriko kimugwe mu ngalo. Ebya Katonda si bwe babitwala bwe batyo. Katonda takolagana na balugojami. Katonda akolagana n'abantu abali practical. Akolagana n'abantu abetegese okuparticipatinga. Buli kintu kyonna Katonda kyakola akulekerawo partiyo apart for you to play. Can I hear somebody say amen? Siwulidde oyinza okugambako nti amiina? Katonda waga nti Kampala ngikuwadde akulekera obuvunaanyizibwa obw'okukola strategy okutwala Kampala. Wangi? Katonda waga nti nkugaggawazizza. Bwe yagamba Sulemaani n'amugamba nkugaggawaza nkuwadde omukisa nkuwadde obugagga. Sulemaani tetumulabako ng'atudde wansi aleranga alinda obugagga buyiike nga muzira, buyiike nga suulwe mu nnyumba ye. Sulemaani ayina bye yakola ne bireeta obugagga. Ani ali eŋŋambeko nti amiina? Nagambye dda Katonda bw'agga nti enkoko ngikuwadde, ekyo gigoba ogikwata ogisala ogirye kikyo. Embuzi ngikuwadde, Mukama bw'agga nti ngikuwadde, ekyo omugwa tagukuwa. Agamba kugoba mbuzi ze ngikuwadde, bw'ogikwata ogirya, bw'otagikwata togirya. Ojja kusigala ng'onyumyako kinyumye, ng'oyimbako kiyimbe, ng'oyogerako kyogere nti Mukama yampa embuzi mwaka gumu, 2, 3, 10, 20, 30, 5. Mukama yakola atya? Yampa embuzi. Oyiye obuyimba obwogera ku mbuzi Mukama gyakuwa naye nga togitwala kubanga yakulema okukwata. Can I hear somebody tonight say amen? Yeriko nkikuwadde. Buli bwagamba Yoswa essula ya 6 olunyiri olusooka, era Yeriko kyali nga kiggaliddwawo ddala olw'abaana ba Isirayiri, tewaaliwo afuluma newankubadde ayingira. That is how hard Jericho was. Katonda tagaba biri byangu, agaba bizibu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, mu maaso ga Katonda tewaliyo kizibu. Ekyo kye bayita ekizibu kyagambira ddala nti nkikuwadde. Kati wuliriza nakino ogenda kiwulira. Abamu kumwe mulowooza nti Katonda alina kukwata biri awo ebyereere ebitaliiko bakirayiming, ebitaliiko bannannyini byo, ebitaliiko afunaana by'abaagaba. Bw'aba abigabye pureezaalo. Naye si bye byokka byagaba. Katonda alina nekyatunulira naga nti nze ekyo kiyeriko wadde bakiggaddewo, tewali ayingira, tewali afuluma, kiriko enkomera, waliwo abasowodde obusaale, waliwo abakikuuma, naye nze nkikuwadde. Kikuwadde. Musajja mu yaga nti agabanga mulalu, omulala yagamba agabanga jjenje. Bw'olikwatako ejjenje bw'ogenda odikwata likuwa kisambi kiramu, ligamba toola
lyo ne liteekayo kugulu kulamba walabye bugabe we Canada omuntu okuwa ekisambi ekiramba nagatwala nine Katonda yewunyisa language gyakozesa ng'agaba Yeriko agamba Yoswa nkoze ndya yakosa na Luganda lweri waffe Buddu nkikuwadde kyagaba kiriko bannannyini kyo kyekisooka kyagaba kikuumibwa nnyo kyakubiri kirikaba kiyita ekyabwe ennyo ani yagandi onootwalanga bitaliko bannannyini byo erinnya lya Mukama libaza Katonda ayagala abasajja n'abakazi abali aggressive lwaki kubanga obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza n'abantu ababutwala babutwala lwa maanyi sifaayo kika kye kya Yeriko gye bagadde sifaayo bakagiggala emyaka emeka nga bagikuggalidde sifaayo kitongole kimuyagala okukola nga buli lwotweko bagamba no vacancy occupied kyajjula titwetaaga abakozi sifaayo kitongole kyekyo naye Katonda oyo agaba Yeriko ekijjudde nga tewali ayingira nga kiggaddwa tewali ayingira tewali afuluma Katonda oyo agaba ebiggaddwa ajja kuwa omulimu mu kitongole ekyo mu linnya lya Yesu ajja kuwa omulimu mu ofiisi ajja kuwa omulimu mu kampani awo nyine we bateeka akapande akagamba nti no vacancy totyanga kuyingirawo uyingirawo majestically nebbaluwa endala ng'ogikutte mu ngalo application tukana kubeeyanjulira kali akapande kaabwe tokutyanga okwogerako nogandi wali ku mulyango nsanze w'akapande manya gange nze restituta nakimwero nobadde nyingira nsanze akapande wali ku mulyango gamba no vacancy naye nemmanya nti mwakawandiika okwegobako abantu abatalina kukkiriza nze ekinyingiza wano I am different nyina okukkiriza abalala bonna wano tebalinawo mulimu naye nze wano waliwo omulimu gwange mu linnya lya Yesu nolwekyo ebbaluwa yange yeeyo manya gange geego ndi mulokole kyekyenjawulo ekiri kunze okwawukana n'abali be mwawandikira akapande nze ndi mulokole nalokoka nsabira mu Christianity Focus Center wa Pastor David Kiganda bwe mba mwagala mukubira essimu ye pastor wange siri mubbi ate siriko kisiraani nti ngenda bafiiriza mu kampuni yammwe sirina lubaala ntawanya mayembe gonna baagagoba sinywa mwenge nti waliwo olunaku lwe ngenda okukola nga siri soba sinayirizi mu kiwato nti ngenda batawanya mbere nga neetakula yirizi ate siriko kikolimo n'ekitalo bwe munkozesa kampuni yammwe egenda kukulaakulana mu linnya lya Yesu ebyo byonna obigamba manager oba director nga tomuganya kwogera tomukkiriza kwogera nga tonnamalayo buli lwabanga ayagala okwogera nga gyeromugandi excuse me just a second ne bweba tomanyi nnyo oluzungu okakusimuga excuse me just a second kanyongereko kano akalaga nti ono ngazaayo kya nomugandi I'm serious I'm going to take your company to another level. If only you can give me a job here. Nsobola okulirayo omuntu agambye amiina. Lwaki Katonda agaba Yeriko ebiggaddwa byagaba mukyali kiggaliddwa ddala olw'abaana baani ba Isirayiri nga tewali ayingira era nga tewaliyo afuluma ebyo ebyengeri ng'eyo ebiggale Katonda byaga nti nze nkikuwadde. Gamba nti nkitwala naye wulira bw'oba onookitwala kitwala omusajja n'omukazi amaliridde okukyetoloola mu mwoyo ne mu mubiri. Siwulidde gamba nti okukyetoloola siwulidde gamba nti okukyetoloola gamba nti okukyetoloola wuliriza okukyetoloola kulabika ng'okutayina nnyo makulu mu physical world
naye bwekibanga kyekigambo kya Katonda kyayogedde nti gwe kyetoolole bwetoolozi, just do exactly what the Lord has required you to do. Kola Mukama kyagambye okola. Do that only part which the Lord has said that he should do. Kapati akakatono Katonda kayogedde tokanyuma kakole. Basebe ne banyamu mpulire Mukama tatulagira kukola bintu by'amaanyi nnyo newankubadde nga abayagala tubikole. Buli kyonna Katonda kyakola akulekerawo paati ey'okuzannya. Katonda tayagala kuwa kintu ky'otalina ky'okoledde newankubadde nga tekyakulagira okukola tekiba kinene nnyo. Lwaki akikulagira? Buli lwokola Katonda kyalagidde okukola kitegeeza okkiriza. Ekitono ekyo Katonda kyalagidde okole, number one is a sign of humility, obedience, faith, because obedience works with faith. Toyinza gandi nzikiriza nga tosobola kukola Mukama kyagamba. Toyinza gandi ni mugonvu nga tolina kukkiriza. Okukkiriza kitegeeza okukola Katonda kyayogedde, taking God by his word. Nga tolina buusabuusa, tolina kikubaganyako birowoozo, tolina kireeta mu lugezigezi lwo, toleeta magezi go gali intellectual wisdom, togaleeta. Akagamba ne kati okyetooloola bwetoloozi kugasa ki? Kakati ekyo kigwawa mu science, mu geography, mu history, mu physics, mu ebyo toleeta. Katonda bw'aba agambye kyetooloola, agambye kyetooloola. Just do exactly what he has said. Okukkiriza si kirala. Okukkiriza kwe kukola Katonda kyayogedde n'okikolanga bw'akyogedde. Kiyinza okuba nga okutegeerako ti carrying a lot of power naye Mukama kyakinoonyaamu kwe kulabamu obugonvu obukola kyayogedde okukola. Now listen, always your part is demonstrated in obedience. In whatever God wants to do, your part is always demonstrated in obedience. If only singo sobola okukola ekyo kyokka Katonda kyayogedde, ekyo kya obugonvu bwo buliza okukkiriza kukulabikira mu bugonvu. Obugonvu bwo bulabikirawa mu ekyo ekitono nnyo ekirabika nga ekitali kya makulu nnyo Mukama kyagambye nti ky'oba okola. Mu yebikowo Katonda gw'ayagala okuwa gwagambye kukola ki? Gwakulagidde kukola ki? Keera kusaba ky'oba okola. Totawana kubuuza bibuuzo naye kakati okusaba obusabi, kati okwogera obwogezi wa Katonda, akati okwogera obwogezi ennimi, akati okufukamira obufukamizi, kati okera ku makya n'osabira ku Super FM ku radio, kati ekyo kireeta kyenjagala. Kikireeta lwaki? Byetukola si bye birimu amaanyi agaleeta bye twagala. Byetukola byolesa obugonvu n'okukkiriza. Mukama bw'abulaba n'asanyuka n'akuwa ky'osabira. Mukama kasitala bw'obugonvu lwaki? Okubanga watali kukkiriza tewaliyo muntu n'omu ayinza kusanyusa Katonda. Okukkiriza kwaffe kulabikira mu kukola ebyo ebitono ennyo ebirabika ng'ebinyoomebwa Mukama byalagidde tukole. Era olw'okubanga abantu abamu tebamanyi ekyo banyoomye Mukama byayogedde, tebabiraba mu makulu. Katonda bw'agamba nti saba balina ebibuuzo ku ekyo. Mukama bw'agamba nti gaba balina ebibuuzo ku ekyo. Katonda bw'agamba nti siga ensigo balina ebibuuzo ku ekyo. They wonder whether it can work. Katonda bw'agamba leeta ekimu eky'ekkumi, they have questions. Mukama bw'agamba funa olunaku osiibe, si wakuba nti okusiiba kukulimu amaanyi agakikola. Nedda, amaanyi gali wa Katonda. Sobola okulira ayagamba nti amiina. Amaanyi ani agalina? Siwulira, ani alina amaanyi? Si kusiibako, si saalayo, si kukkirizako, naye lwaki olina okikola? Kubanga ekyo ky'okola Katonda kyalagidde okole buli lw'okikola kidemonstrating two things, obedience and faith. Ekibuga Yeriko baali bakizimba ekisenge nga kirina emikono 6 oba ebifuba 6, just the thickness of the wall. Kati simanyi oba emikono 6 wano gikomawa oba bwe tugipimira wano gikomawa. Kyekisenge bwe kyali kyenkana obunene. Basewe ne bannyabo era abasajja Abayeriko mu mubiri baali batuufu
kubanga baatunuulira Abayisirayiri abakutte emiggo, eŋŋombe, obusaale nga bali mu kwetoloola ekibuga kyabwe bati genda mu nsi ensuubize, genda mu nsi ensuubize, genda mu nsi ensuubize, Mukama yeebazibwe. Nabaga bano bakola ki? Naye abalokole bagenda kugwa eddalu. Naye abalokole bagenda kugwa eddalu. Ne babuuza bayi kiki muloga mukola ki? Ne babagamba tuli mu kyetoloola. Mu kyetoloola kikole ki? Nti kigwe tukitwale. Ne babasekera baga nti wabula ayabaloga tannasangoye. Mwagwira ddala eddalu abalokole muli bawaya. Ekibuga ffe kye twazimbira emyaka n'emyaka ekirina obugumu obwenkanidde awo, mwe mulowooza ffe twetoloola kyetoloole ne kigendawo? Twazimba kizimbe kirimu seminti, kirimu enkokoto, mulimu emitayimbwa, ekisenge kigazi nnyo, mulaba n'abasirikale baffe bayimiridde waggulu ku kisenge naye tebagwa, nakyo tekigwa. That is how strong our wall is. Mwe mwetolodde kyetoloole kigwe ne baseka ku lunaku olwasooka, olwokubiri ne bakiddamu. Genda mu nsi ensuubize, genda mu nsi ensuubize, genda mu nsi ensuubize, Mukama yeebazibwe. Eyo gye ŋŋenda. Ezo bbiri ne bakikola olwokusatu, ne bakikola olwokuna, ne bakikola ku lwokutaano, ne bakikola ku lwomukaaga, ku lwomusanvu ne bakikola emirundi 7, gye mirundi 14. Bano nga baseka, bali waggulu baseka, nga basekerera abeetoloola. Jjukira abeetoloola bali mu kukola kigambo kya Katonda. Wali yampulira agambeko nti amiina. Buli lwobanga okolanga ekigambo kya Katonda ne bwe kirabikanga kyokola ekirabikanga ekyobusirusiru, sigala ng'okikola, kubanga ekyo kyokola kyekweseemu amaanyi agagenda okuleeta obuwanguzi n'ekyo kyoyagala mu linnya lya Yesu. Ne bwe kibanga neyiba takitegeera, sigala ng'okikola. Ne bwe kibanga bbaawo takitegeera, sigala ng'okikola. Ne bwe kibanga mukyalawo takitegeera, sigala ng'okikola. Ne bwe kibanga ekika ky'owammwe takikitegeera, sigala ng'okikola. Ne bwe kibanga boosi by'oyogera mu nnimi tabitegeera, sigala ng'obyogera mu linnya lya Yesu. Byogere. Simula woofiisi eyo nga bw'oyogera mu nnimi. Marona mondiri haka hayatapazeke eno bw'osiimuula osimula woofiisi ye ng'oyogera ennimi naga mulokola ate biki ebyo? Nomugandi abalokole bwete bwe tucommunicatinga mbadde nkuba simu mu ggulu. Ani ali eyagambeko ndi amiina? Siwulire ani agamba ndi amiina? Musajja oyo musiramu gwafumbirwa atategeera bya kirokole, enva zitabulemu nga bw'oyogera mu nnimi. Simanyi owulira otabula nva. Rapasiri yebebendere ne mondiri haka shapopopo paura no mondiri haka bagandi biki ebyoyogera mugendi mwe mwogera Luwarabu naffe twogera Lugulu. Bagandi sagala kwogera bintu ebyo ku nva zange mugendi nga namwe mwogera Oluwarabu naffe bwe twogera Olugulu. Mwe muli b'Ebuwarabu ffe tuli ba mu ggulu. Teŋŋambya ekyo kyokola bw'abanga Mukama yakulagira okikola, sigala ng'okikola kubanga kyekweseemu amaanyi ga Katonda ate ye paati yokka Mukama gy'ayagala okole. Gamba nti amiina. Waliwo amaanyi ageekwese mu ekyo kyokola kubanga amaanyi agekigattaggulula. What can lose that power is faith and obedience. Ekireeta amaanyi ag'okutaggulwa ne gakola, amaanyi agaasuula ekisenge n'Abayeriko baagewunya gye gaava.
kubanga tebalaba ku basajja nga bakuba ekisenge kyabwe n'ennyondo. Tebalaba ku basajja nga basima ekisenge kyabwe. Baali bavunaanye criminal case kusima kisenge. You've been arrested. Bakukute ng'osima ekisenge oba ng'okikuba ennyondo. Gwali badde musango. Abayeriko tebaakirabako ng'Omuyisirayiri akikuba nnyondo. Omuyisirayiri yakola ekikyuka Mukama kye yamulagira okukola. Abasajja beewunya nga bali waggulu ku kisenge kyabwe ku lunaku olw'omusanvu ne balaba ekisenge nga kyerindiggula. N'abaali waggulu ebifunfugu ne bibakuba. Abayisirayiri ne bayingira munda mu buwanguzi obw'ekitalo ne bawamba Yeriko ne bagitwala mu linnya lya Yesu. But listen to me, somebody say amen. There is an issue of details in the process. When you look into the whole thing, you will find the details. Mukama bagamba bakabona nga beetise amayembe agendiga ensajja. Bw'abanga agambye mayembe agendiga ensajja ate gwe toleeta mayembe gandiga nkazi. Bw'abanga agambye bakabona bakulembere bayogedde. Bw'abanga agambye kyetoola emirundi 7 ekyo ky'oba okola. Bw'abanga agenda ku lunaku olw'omusanvu mukyetoola emirundi 7 ekyo kye muba mukola. Bw'abanga agenda ku lw'omusanvu muleekaanire waggulu ekyo ky'oba okola. Ne bwe birabika ng'ebyekisirusiru sigala ng'obikola. Ne bw'oba tobitegeera bikole. Ekireetera abaana ba Katonda okukaabira wakati mu bulokole lugezigezi. Oluki oluwayizeeka olugezigezi olupima ekigambo kya Katonda, olugezigezi olubuuza ebibuuzo, olugezigezi olugamba naye kati kino kikola kitya. Yoba mutukooya bukooya bogenda omugamba n'omugamba yimirira olwekanire waggulu erinnya lya Yesu nagende bannange twajjirwa. Abasajja batwalanga abaana bato n'abayimiriza n'abalekanya erinnya lya Yesu n'abakubya engalo. Simanyi olya kyeŋŋamba ne balyoka bayanjula obwana obuwala ne butandika okuyimba ne bugamba inje. Bw'otabikola lutalo baagala okole inje nabo bakole. Bwe bamala ne baga teremuka n'oteremuka teremuka panda noga bannanga abalokole babonyabonya. Abalokole wakati mu kubonyabonya enjegere ziba zikutuka mu linnya lya Yesu. Jolyo ngambeko ndi amina. Bw'owulya tugandi buuka kola otya? Buuka. Mu kubuuka okwo waliwo ebikongoka nga bwe bigwa. Era kati wenjogerera ku ssaawa eno wano wajjudde abantu abawonye dda obulwadde bwabwe ng'ekyasse kimuluma kyawonye dda. Tekikyaliwo kyagenze dda. Oba oyagala okunkakasa, oba oyagala nkukakasa, kebera ekyasse kikuluma. Kuyita mu kusaba n'okusinza kwe tukoze n'okutendereza omubadde okubuuka simanyi owulira okukuba engalo, kebera ekyasse kikuluma. Kinoonyi, I am giving you 1 minute to examine yourself. Check yourself out. Wekebere. Kebere kyaze kikulu mu lyoka kakase nti mu bintu ebirabika ng'ebinafunafu ebintu ebirabika ng'ebyobusirusiru ebyo birimu amaanyi agawonya mu linnya lya Yesu. Ani agamba pastor oli mutuufu nawonye dda? Ani agamba pastor oli mutuufu nawonye dda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sikyayinza kubala engalo zaani bannange ezo. Sikyayinza kubala. Abawonye abayina endwadde zimuwonye muyimirire. Yimirira quickly. Munanjogeza oluzungu. Wuba mikono bwoti gyombi. Mikono gyombi giwube. Abawonye mu service eno ng'owonye. Emikono gyombi giwube. Wuba nga bw'ogamba weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Mukama. Abawonye mwekka. Obalaba jjajjawo yabawonyeza. Kale gaana okuba engalo bajjajjawo yabawonyeza. Mwetulire wamma. Tukozeewo kyenyo tubawadde eddagala.
siwulira tubawadde eddagala tubakubya akuuma naye okuyita mu biragiro okuyita mu bugonvu okuyita mu kwasanguza mu kwatula gamba nti yesu olwaleero menya endagaano sonna zenakola ne sitaani era nsumulula omusaayi gwa yesu ku bulamu bwange ebyo ebigambo birese okuwonyezebwa mu bulamu bwabwe mu linnya lya yesu. Niyali yagambeko nti amiina. Yeriko ki gwoteekwa okwetooloola? Yeriko ki agaddwa? Kiki ekyo kyotya ennyo kyobadde otya okunyeenyaako engalo? Poloti ki eyo gyobadde otya okulamuza? Genda ogiramuza. Olinnyawo ekigere. Bayibuli egamba nti buli kifo kyonna munaalinyanga ekigere nkibawadde. Bw'otuuka oteeka mikono waggulu muge Mukama nkwebaza olwa poloti eno kubanga ngitwala mu linnya lya Yesu. Oba kikwetagisa gyetolola buli ku makya keerayo osabirewo. Otegeera kye ŋŋamba? Kampala omwetaagamu omulimo. Kampala omwetaagamu omulimo. Keeramu. Tambula ku nguudo za Kampala ng'osaba. Sembere wali ekitongole kyoyagalamu omulimu. Saba. Gamba nninyawo n'ekigere ntwala mu linnya lya Yesu. Tojja kuyima eri manya egindi eri ekalunduka. Guli okugenda ntwala Kampala bamutwala omuyingiddemu. Bw'oba otwala Kampala oyingira Kampala. Ate luganda twakoze ekigundi ekyaffe ekannabulemu gye twasabidde. Bw'oba oyagala Kampala gy'ojja. Kampala tali Nabbingo, tali Mukono, tali Luweero. Kampala ali Kampala. Abayisirayiri tebaasinziira bali wa Yeriko okutwala Yeriko. Baasemberera Yeriko ne bakyetoola. Nze mbuuza, Kampala mulimu ebibyo? Sikyawulira. Kampala mulimu ebibyo? Kampala mulimu visa yo? Kampala mulimu ekizimbe kyo? Bw'otunula bw'olengera mu mwoyo bw'oloota bw'olengera Kampala mulimu ekizimbe kyo? Mulimu emmotoka zo? Mulimu banka omuli akawunti zo? Osinzira wali ewanika otya emikono nga Yakobo bwe yakola. Yakobo yali alina ekibuga ekitundu kyatwala baakiyitanga Beseri. Originally baakiyitanga Luz. Yakobo n'akyusa erinnya n'agamba tokyayitibwa Luz, nkutumye Beseri. N'asimbawo ejjinja n'asinziira awo wayagala okutwala n'awanika emikono n'aga ne Mukama wano ntwalawo era wano ndizimbawo n'ennyumba ya Mukama era wano ndikolawo n'ekibuga kyange. Some years later ekibuga kye bayita Beseri kyazimbibwa kuba yasinzirawo n'asabirawo ng'atwalawo. Ninawe wano omulokole omwagala ndi amiina. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Buli kyoyagala okutwala kisembere. Oyagala visa keerayo gye bazigabira. Teekayo empapula bagenda nonye wano visa. Bakubuuze nti olaga wandi mu America kukola kintu kugiraba ngeri gye yakulamu. Mwenyewe mtu mwenye kwanukula mibuzo n'olimba ebiri mbonga 10 ne bagikumma. Gamba, I just want to go there. I want to tour America. It's my right to tour. Jagala gituwalinga ngamba bagikola bulungi bagisimba bulungi ye nungi ensi yammwe najulira mu ensi yammwe nungi. So I want to go there. Nimekusigala nga ndi ignorant about your country. So I want to go there, tour it around, see how good it is, so that I can get and grasp some good ideas, bring them back home, try to implement them. Musajja ajja kulaba ng'oli smart ate ng'oli genuine. Again, nkuwadde visa komawo gino n'akawungeezi. Bw'agezaako okulemera continue, why do you really want to go there? Mugambe, two things I want to go there. 2 reasons. Number 1, that America was created by God who is my Father. The God who created it is my Father. Therefore, it's my right to go there.
Number 2, ekyokubiri, naawe wennyini ambuuza ebibuuzo, toli munnayuganda, oli mu Amerika, naye obanga naye wasobola okuva ewammwe n'ojja wano, nange mpa chance ngendeko ewammwe. Ani ali eyampulira agambye amiina. Tebajja kuwa visa ng'oli eno okankanira n'ebigere. Visa nawulira bagimma. Nawulira visa mbu tebagigaba bulungi. Nawulira sembera wali. Bw'agaana olwaleero ddayo wiiki ejja. Bw'agaana wiiki ejja ddayo wiiki endala. Bakubuuza okomye nti nkomyewo, and with a smile. Just be polite and with a smile. Don't be rude. Just smile. Mugende nkomyewo. Yes, nkomyewo. I'm the same person. Aliokakubuuza, has anything changed in your situation? Gambe, yes, of course. This is a different date altogether. Because you remember I last came here the other day. This is a different day. Nze kenyini neeyongeddeko. Bwe najja wano, bwe najja wano wiiki ewedde, kati neeyongeddeko wiiki number. Already that is a change. Mukama yebazibu. Siwulira, Mukama yebazibu. Ina nno wano kati gwe training okufuna visa ye mu linnya lya Yesu. Otegera kye ngamba? Nida pastor baginyima emirundi ebiri. Kakati baginyima emirundi ebiri kati nzirayo ndya. Yeriko kyagwa mu lunaku lumu. Bakyetoola emirundi emeka nga tekigwa. Sikyabawulira mu Abakatoliki. Bakyetoola emirundi emeka. Singa bapoyera ku gwasooka. Singa bapoyera ku gwokubiri. Singa bapoyera ku gwokusatu. Singa bapoyera ku gwokutaano. Ate ogw'omukaaga. Gwe obadde opoye topowa. Yeriko yo yandibanga ebulwako mulundi gwa musanvu gwokka ne gukeegwa eri mu linnya lya Yesu. Wangi ngambye nti ne bwe baakuma omulimo osobola okuddayo n'omugani mbadde nkomyewo ssebo. Ate okukuziza twakuma wano omulimu. Oliko omugani nti mwali batuufu mwannyima omulimu luli. You were very right. Waliwo ebintu bye nali sinetegereza bulungi. N'ebbanga lino lye nzizeeyo. Waliwo bye nnyongedde okwetegereza. And my mind has been upgraded. I really believe you can give me a job here. Era nze ndowooza okuŋŋamba kuliko mwaŋŋamba okuddayo kwali kulungi kubanga kumpadde time okweteekateeka. Nkomyewo ndi muntu mupya, ndowooza bupya, nyina okukkiriza kupya, era nzikiriza ng'ogenda okumpa omulimu wano mu linnya lya Yesu. Webale nnyo ssebo mu linnya lya Yesu. Ani ali agambeko ndi amiina. Omusajja oli okagambye naye omuntu naliko ekisa kya Katonda. Ekisooka byonna tanyiiga n'ebyali munyiiziza tebimunyiiza. Omanyi gamba buli abantu abamuli mu kudifiitinga abalabe bammwe kubanga mulinga oba baliko ki oba ekyo kyogere nti ate oyagala nnyo okwejjayo toyagala kulaga Mukama. Lwaki wejjayo nnyo n'olaga obusungu bwo obuzaaliranwa n'olaga bw'onyiize n'olaga bw'oli rudi n'olaga biki? Be simple. Look simple. Talk simple. Put a smile on your face. Ne lw'oba onyiize laga ntonyiize. Laga ntonyiize. Omwami oyo atannalokoka alyoka akuvume kubanga walokoka. Kazi gwe kisiru ne mugenda mu night prayer toyina magezi noyingira ebintu by'abalokole by'ekisiru. Dadi weebale Mukama akuwa omukisa. Simanyi owulira? Otegera kye ŋŋamba? Lokaga ekisiru kino nyinza okukuba oluyi omugende nti era oyinza kuba gwe musajja wano olina amaanyi gonna naye. Naye bwe waba oyize, bw'oba 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 oyi
zisinza kulwanyisa mukazi ate ndi mulokola abalokole situlwana era sinza kusuubiza ne bwonkuba olunyinza oddukuddiza sisobola si ebyo byokka byoyogera biringa amafumu bimufumita muli munda omuntu okuvuma nga bwoseka nakuvuma ekibuga notamuddiza nomuga mukama akuwa omukisa kubanga nange bwentyo bwe nalinga ggwe bwe nalinga sinalokoka nasunguwalanga nnyo nenzijula nnyo naye mukama yankyusa kati byonna bye wakwogera sinanyiiga ate nkwagala bisokoka akati bw'omaze okunvuma naye mulokola ngambeko ndi amiina omugendi ate nkusonyiye kubanga ne mukama wange Yesu yasonyiwa naga nti basonyiwe kubanga tebamanyi kyebakola batya kyebakola bakutunulira ati nga yina obuswiriri bunyenya bwe buti ngajjodde mugambe cool down Yesu akwagala naye abamu ekibakubye empi nkibabuulira oyaga ni nja kukuba nkubaako ndabe nze naaka nze mpozinge ngeyenjeddirako mukira oba olowooza nalokoka nasiwula nkuba nange nkubalangula akasekuzo kano nalyokaga nti nga tonnakambalangula kwata ne balyoka bakukuba nojja mu kyaki nga n'amaaso gamyuse sisita wabadde ki nsumba ennumba yannumye sitaani yangolokokeddeko sitaani si yagolokose owaba nga liwo sitaani ayagolokose yeggwe wennyini gwe sitaani ayagolokose bakuvuma kimu nozaayo mukaaga ate si byakirokole ovuma nowandula amalusu n'omuyisaamu n'olugaayo naga ndi kati kankukube abalokole bo bampaabire Yesu yakola atya nga bamukuba yabaddiza bwe bamuvuma yabavuma bwe bamukuba yabakuba naye obuwanguzi bwe n'amaanyi ge byali byekwesa okisubiddwa ogamba ndi amiina gy'oli eyo gambeko ndi amiina amaanyi go gekwese mu bugonvu abaganda bagamba nti obugonvu bw'olujegere sikyawulira obugonvu bw'olujegere waliwo amaanyi agekwese mu bugonvu waliwo amaanyi agekwese mu bintu ebirabika ng'ebinafu mu bikolwa byaffe birabika ng'ebinafu mwekwesemu amaanyi agatayogerekeka mu kwetooloola obwetooloozi Yeriko zaffe kama ebazi waliwo Yeriko gy'okkiriza okutwala gyetooloole siwulidde gyetooloole giddiŋŋane oba yerakisa kuddiŋŋana giddiŋŋane diŋŋana Yerikoyo nga bw'osaba abamu betoola bwetoloza ate nga tebasaba saba akamwa ka mukama ke kakyogedde kyekibuuzo mukama yagamba si kyabawulira mukama yagamba nti njikuwadde mukama abampeera ennyo omukisa